omwami obuvunanyizibwa atabukola oba omutyobola oba omunafuya kati tusiga ekifaananyi ekyo mu bantu abatwetoolodde nti omwami yangulidde emmotoka naye nga alina kyo sensi gwe wagyegulidde wagenze bondi n'ogyegulira kyovala abaana abawala ku intaneti si kirungi kwegomba bintu bye balaba bangulidde Range Rover bakoze batya oluusi baba balimba bakyala be beeteekamu ssente Salundi okimanyi taso ayingiza yadde emitwalo 5 olunaku naye abaana basomera musomera emitwalo 5 oluvango ogamba nti abaana tubatwale ku musaayi lwaki ebbanga lino lyonna mukyala lyazalabirira abaana tobaddeewo ojja kati it doesn't make sense banange bami bafe abalungi tubaagala nnyo tubasamu ekitiibwa naye musuuliridde obuvunanyizibwa omulembe guno nze Hadija nkola ku ba clients kubanga nakugamba nina medical clinic enansana naye omukyala gyanakunyumiza embeera gy'ayitamu ne wano nga mu butuufu ebbanga lyonna lyabaddewo yeerabirira buli kimu yagula okuva ku kisooka paka ku kisemba kati ati awo Shiba we yabagambira nti kulwaki mubeera muwa bataata b'abaana bammwe Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba tulina Dr. Sarah olunaku olwaleero. Nze nabagamba abakyala ebintu by'okunyirira nze mbisuza yenze mbikolako ndiwo okubaleetera muntu agenda bakolako mutereere. Dr. nakitegedde juzi nti abakyala bangi banneegomba. Bannange nga kirungi. Abakyala bangi banneegomba naye ate era sibanenya lwansonga nti nange neetaddemu ssente bakyala. Mujje wa Dr. Sarah namwe mweteekemu ezammwe. Mufananeko nganze Dr. ndabika bulungi nno nange nkiraba omuntu andabireyo ku TikTok tamanyi bulungi nga yakusemberedde babuuza abanda bakoze mwebale kutulaba naye mwebale kusubscribinga ekiriwo ensonga ya DNA ono ye mukyala munnammwe bannange ate nga naye mukyala muzadde ebyavudde mu kulonda ewa Paul Job Kafeero Dr. byogerako ki bannange ffenna Abannayuganda byatwewunyisiza naye Banange si mu bubi Hadija. Nze ndowooza nti omwami atamanyi mwana we bwe kyeyalidde atamanyi mwana we gye bamujjanjabira kwegamba nga tolina buvunaanyizibwa tosasula fiizi tosasula nnyumba banange DNA muzireke mugenda kufa mugenda zirika kubanga otandika otya okumbuuza ebintu bya DNA nga tomanyi n'abaana bange fiizi basasula meka mbaawo ntya because economy ennaku zino banange ebintu everything is expensive naye abaami omulembe guno Hadija basuuliridde obuvunaanyizibwa ogugwe gwa kugenda n'alonda ono n'alonda oli at the end of the day ebivudde mu kulonda eyo nga bamaze okwesamisa tebaagala mmanya yes so abaami bafe abalungi bannange temuva ku buvunaanyizibwa tujja sigala nga tuli beesigwa ate nga tuli beesimbu naye bwe munabanga amaka temugatereezezza waka ng'omukyala yeegomba n'ekintu eky'emitwalo 2 DNA zikyaba disappointing nnyo naye bane Dr. mpuliddeyo ekintu ekirungi ku internet ku DNA okuva obudde we bwakeeredde you have the best opinion ever nze bwe ndowooza simanyi ate bagenda kunyiiga bunyinzi ddala mutuufu omusajja lwaki oba osuulidde obuvunaanyizibwa abo nga abaana balya bambala basoma naye nga tomanyi ebintu ebyo bijja bityewaka naye bannange omwana ayambala tanaalya nga gwe tomanyi omukazi sente azijjawa gwe mwali mukyebuuziza very irresponsible omukazi akola mu saalundi okimanyi taso ayingiza yadde emitwalo 5 olunaku naye abaana basomera musomera emitwalo 5 oluvango ogamba nti abaana tubatwale ku musaayi lwaki ebbanga lino lyonna mukyala lyazalabirira abaana tobaddeewo ojja kati it doesn't make sense banange bami bafe abalungi tubaagala nnyo tubasamu ekitiibwa naye musuuliridde obuvunaanyizibwa omulembe guno nze Hadija nkola ku ba clients kubanga nakugamba nina medical clinic enansana naye omukyala gyanakunyumiza embeera gy'ayitamu ne wano nga mu butuufu ebbanga lyonna lyabaddewo yeerabirira buli kimu yagula okuva ku kisooka paka ku kisemba kati ati awo Shiba we yabagambira nti kulwaki mubeera muwa bataata b'abaana bammwe credit ate nga si be balabirira waka anti kati nga bw'omanyi nti abaami baffe twagala basigaze ekitiibwa ekyo mu bantu
nti mukyala gundi ng'azimba kubanga buli bw'omunafuya n'olaga nti omwami obuvunanyizibwa atabukola oba omutyobola oba omunafuya kati tusiga ekifaananyi ekyo mu bantu abatwetolodde nti omwami yangulidde emmotoka naye nga alina kyo sensi gwe wagyegulidde wagenze bondi n'ogyegulira kyovala abaana abawala ku intaneti si kirungi kwegomba bintu bye balaba bangulidde Range Rover bakoze bati olusi baba balimba bakyala be beteekamu ssente bwekiri tubimanyi naddala abakyala bakozeemu kasente abaami babwe tebali bulungi oba just abaami tebagala abasajja tebakyagala nakukola Hadija omulembe guno owange nga taliimu abamu abasajja abamu tebagala kukola abasajja tubaleka mbulire enaku zino n'omusamba bulangiti n'omulekamu nga yibase n'ogenda n'okola abakyala bangi nnyo mukimanyi ate doctors kasito ngamba nze ntegeera nti bituufu kuba yemu abakyala abawangaalidde mu bufumbe ebbanga ate ng'olina ne bakwano bo bangi ate ng'olabye n'abantu abalala bayitirivu so nsobola okukitegeera naye banaye guno omulembe tugenda gukolera ki kuba nalabye DNA za Kafeero omugenzi abamumuze mirembe nga zivuddeyo mbu ng'abaana 25 kuliko abaana 4 bokka aba Paul Job Kafeero naye ate nalabye abaana abalala abamufaanana bangi abafaanana omugenzi kati ekyo kibeera ki ekintu ekyo bamanyizisa amaaso ekintu ekyo medical banange I don't even know how to explain it kubanga DNA bwe butofaali munda bwe bakebera obulaga nti omusaayi gwa taata gukwatagana n'ogw'omwana ebisa ebisinga bajjako omusaayi olumu basala nviiri olumu basala njala ne bakebera ne balaba nga bifaanagana naye ate omuntu okuvaayo nga mu butuufu afaananira ddala omuntu oyo ate nga tamuyinaako kakwate kyewuunyisa abaganda bagamba nti eriyo edda bye bakolanga simanyi omwana n'akufaanana naye nze medically I don't believe it naye kaakati bakusanga batyanga okutta ekibbombo omwana afaanana omusajja mbona ekibbo obeera okigyemu ekyawakati mbu n'okitunulamu kati omusajja bwakusanga omwami aba ayinamu kasente nga toyagala kufiirwa kasente kati omusajja bwakusanga ng'okitunuddemu ng'omugamba kyayulise buyulisi simanyi nange kyabaddemu ekisigo naye ng'ennaku zino mu mayumba mukyalimu ebibba ebyo nze nange simanyi kubanga bannange abasajja balya mu mawoteeri yakubayo wakakaakuze buli omu kituufu kyowaatiramu emmere y'omusajja emmere bagiwaatira mu kibbo oba gy'osibiramu bagiwaatiramu era ne bagisibiramu oli muganda waawe Kenya ne muganda we Masajja Sabala Road saakulira Masaka mwe abaakulira eyo Masaka banaye dokita akugambye bya DNA byamazeeko plan naye ffe tusaba DNA eyo banaye bagiddemu kankubuuli ng'ani agenda ogisasula twesonda abannayuganda twekolemu omulimu tufune eddwaliro eriri independent zekenyini bakulemberemu ne kamera mbatwali tukole omanyi mu medical tulina kye tuyita control nti results ezo bwe zibanga tuzitankana tukozesa ziri results ezasoose bagende mu ddwaliro eddala bakole results abaana bonna baddemba bakeberi tulabo babikwatagana naye babikwatagana tusiringa omusango ogwo that's what I would think kubanga abantu bangi balina okwemulugunya okulaba nti wabaddewo a lot of injustices obutali bumativu abantu si bamativu so bwe kibanga kisoboka ng'abaana basobola okubaddamu bakole ekyo buli omu abeere mumativu Dr. Okambye mbu medically kiba kitya medically nze ndowooza balina okukozesa results zijja zasooka as a control ne baddamu ne batestinga abaana bano ne ba comparing results zino n'eziri buli omu aveewo nga mumativu naye kati gwe doctor medically ddala ebituufu ng'oggyeko bino ebya beauty omufu bamugjayo batya ate ne bamuggyako DNA it's very possible how anti kati wabawo ebisigalira bakebera ki amagumba n'amagumba gakebera DNA as long as kiva muntu oyo kikola DNA n'enviiri bazikozesa nga DNA kati enviiri zo tezivunda usually bafuna body remains
n'ebiseera basobola okwesa baganda b'omugenzi naye era nabo kisoboka okubanga naye si muganda wanti wewaba obuzi ebyaddala nga si muganda we ebyaddala nga DNA tezikwatagana kubanga if your sisters your DNAs have to have at least a resemblance somewhere. Abalungi abatulaba tulina Dr. Sarah Onyako olwaleero. Dr. akola nnyo ku beauty naddala ku bakyala abagala okunyirira jangu onyirire nga bw'olaba bunyirira oglowinga face temasamasa bweti n'obeera ng'omuzungu. I love your facial. Thank you. Webale nnyo okunkolako ka facial ke wankolako kaali massive. Thank you Hadija. Nkomawo ddi okanyongere. Next week. Omukyala alina kukola facial emirundi emeka Dr. mu mwezi? Mu mwezi omukyala advised okola facial at least twice. Oba tosobodde kale once. Kati facial nayamba ki? Facial ayamba okwe-exfoliating skin, okugula obutuli bwa face, kwegamba rejuvenating skin oba kuyita kuzigula face. Tulina facials ez'enjawulo, tulina brightening facials, acne facials, anti-aging facials. So tukola kisinzira concern ya client era tukozesa products za njawulo. Bw'ojanga olina embalabe tukola facial bweti, bw'ojanga olina dark spots tukutwongeramu ekirungo bwekiti, bw'ojanga oyagala kusala myaka katolewo gye tukoze facial ne twongerako ne microneedling. Ne tightening face bulungi nebeera nga face. Microneedling yetya? Tulina ekyuma kye tukozesa ne tustimulating collagen owa face. N'ofumita bw'oti. Yes. Kaakati kye kijjako buno obutulituli obubeera ku face. N'abantu abalina acne marks. Era neyo microneedling ejjako gundi ezo. Acne marks. Nga microneedling obadde toginyinyonyola omanyize nakoleranga mu Kaya Skin Clinic e Dubai. Nga bakola bino simanyi lwaki nasula the step nali nina okusoma ebintu. I know for sure. Yeah, nali nina okulisoma. Kati microneedling oyo tukujjako omusaayi. Usually I love using your own blood. Oba kye tuyita PRP, platelet rich plasma. Otujjako omusaayi ogwo ne tugusengejja ne tufuna ekirungo ekyo ne tupuncturing ekyuma ekyo ekya microneedling kiyina small punctures that it creates on the skin and then it stimulates collagen production. Kati collagen yo wabeera produced tightening a face era ogenda okuva nga face eri tight nti n'oba olina acne marks n'obeera olina skin eri loose n'obeera nga face yo glowing it gives that glow instantly because enough collagen has been stimulated. Yes. Naye kakati Dr. microneedling eno teruma kubanga tusooka kusannyalaza. Tosobola gikola nga client ali comfortable because these are small needles that are introduced onto the skin. Yes. Bannange oyogedde ku microneedling badde nasembadde okugiwulira edda osinga kwogera nnyo ku PRP. Kaakati omuntu asobola okukola microneedling ate nakola ne PRP at the same time. Bwe tuba tukola microneedling tukozesa PRP. Yes. PRP gwe musaayi gwe omusaayi your own blood has the most the purest form of collagen. Omusaayi gw'omuntu era senga ogira omusaayi gwo nga gweweesiganga ebizigo oyinza obuteetaaga bizigo for the rest of your life. Dr. kati ngende neefumita n'omusaayi kuba nti tuba tutya okuggyako omungi buli kaseera but it's very good. The most purest form of collagen is in your own blood. When nayeefumita nja teeka mu face. Anti olina ogusengejjako ne tujjako ate kyekirungo kyokka kye twetaaga. Kati mugusengejja mutya muguteekamu? Tulina ekyuma kye bayita centrifuge. Tugukubudde gukispinninga ne gukiwaawula ne tujjako that PRP and then we discard off the rest. Mubanga abafumbi amata ne mujjako olubu. Exactly. Mu bufunze Dr. twala muko malize njagala nnyo at least every week. Nenkuwayo program n'olabikirako ku channel wana abantu ne balaba n'obajjukiza ku bintu by'okwekolako. Era bu products mwenzije ndaba munene omugundi. Muli n'eddwaliro. Ate bo bwaki era bwawa era bukola ki? Kakati like omuntu bw'omukolako procedure ng'omu prescribing. Yeah, kakati nga tumu prescribing nti according to your skin you need this, weetaaga kino, weetaaga kiri kubanga abantu balina different skin types. Nti wadde nti tukoze procedure eyo but the results may be maintained nga tulina kye tukozesezza to keep the results very very good. So usually I prefer using Korean products. Kubanga tezidisappointinga tezireactinga ku skin nti skin yatabuse ngezi. So most of my products I use UK and Korean products only. Yes. Omuntu tasobola kujja muli n'eddwaliro n'agamba nti nguzaayo ekintu kikino.
kisoboka if that's what you want bojanga kyoluso kiriko nga kikoledde tukuguza kati abantu bali confused mutabula ebizigo tetutabula bizigo wano era the only bleaching treatment gye tukola ye yempiso gye wansangako luli omuntu okubeera nga skin yoneri evening ebalansinga bulungi tukozesa IVs naye okutabula kuno kw'ebizigo tetutabula bizigo no nkutegedde product service kyendala gyagala twogere ku nnaku lwaleero abakyala betanidde nnyo jjukira ekintu ekisinga otukaddiya mbukanyanya abakyala tebaagala bukanyanya bwano nga baseka buno obwejja weebuti bulabisa buli wokola mukafeshe katonda ebuweerega weebuti bane tebaagala bukanyanya ne buno bunsanyusa okulaba ezo gundi bbiri abakyala wano ze basinga okujja okukola ennyo nti treatment ya botox ejjamu obukanyanya neya smile lines gye tuyita dermal abakyala bazaagadde mpozi ne procedure z'abakyala okwewunda vaginal tightening etama mwalyagala nnyo labia augmentation ate ne oshots abakyala abatalina feelings abatalina lubrication abatalina bwagazi tukola procedure eyo gye tuyita oshot era niyo tukozesa yo on blood kakati esooka onnyinyonnyole ku oshot mukuba mpisa eri mu pusi tuyina obwiso tusooka kusanyalaza wansi tuyina febu spots mwe tutagetinga obwagazi webuli n'amazzi ensulo bwe tutagetinga ne tukubamu obuyiso tukozesa obuyiso obutono dokita ekikigwe obukola mutya eyo wansi okubayo n'empiso tukubayo obuyiso bulungi nnyo ne tuzuukusa obusimu bwe buba bwebase n'ensulo ezo ezazibiikira omubiri ne kubanga gweta bulungi such that nti bwoddayo nobeera n'omwami wo ate ensonga zitambulira ddala bulungi abakyala procedure eyo bagijjumbidde naye bannanga abakyala procedure eno kubanga yekuuma amaka oli mufumbo ate nga nebbaawo omwekakasa kubanga ku glama munaye tetujajinga ffe tuliwo okujjanjaba abantu tukutwalanga bwoze yenna akyagadde dokita toyinza okugira okola otya amazzi tegayinza okuyitamu mu bantu oh my god tegasobola kuyita kukubaga sex is mindset olabako ku katambi is mindset so just obanga owulira bulungi nti ensonga ziri ez'omu kitanda tik buli wamu tik kiri eri ekya sister waffe oli ekyekituli ekyo twakimala bakyala bakoze procedure eyo amiina so kirungi ate kati mu njoki eyo ku ssente okitegedde kuba baleetedde ebirungi bingi era omukyala maaso zigirira omimira so mwebale kwagala procedure eyo ey'ettama eya vaginal tightening ate ne oshots abakyala amakasi bo bali serious tebakyagala ddala kuzanyira mu nsonga ezo basaidi chiki babazibula amaaso okitegeera ekintu ekyo abakyala bafumbo mwefuddeko by the way bafumbo bannange mwebale kwerabirira omukyala nabanga mulungi ebweru ne munda kituufu kaakati kano ka oshot waliyo koko k'abasajja abasajja tetunabafumya naye kirala saagala nnyo bakolako kyetaaganya abasajja n'obafumitako waliwo kye bayita p-short nenze sigikola I just decided not to do it ebeereti wayinza okubawo abajagala wano ne bakuweereza message ne bagamba saagala gyogerako p-short eyo o-short is orgasm short then p-short is penile short bagikola okuzuukusa obwagazi bw'abaami n'abaami abamala amangu abatalina feelings abeera like basically it's sexual rejuvenation in men naye nze nasalawo obutagikola for my own personal reasons yes era sigikola saagala musajja odde onkubiro ngambe njagala eyongerako ne ku size by the way kirabika nze ntegedde ku lwaki togikola ndowooza etandikirawo instant lyawo ng'olikola ku musajja doctor ate kati omusajja it makes you very uncomfortable ayinza okutandikirawo musajja n'akutabukira nze ndi mukyala mufumba ndijja omwami wange omumanyi
Nkitegeera. Wulira atya nti okola pishoti. Kyovola bobi. So I just said not to do it. I don't do it. Ate era nga n'abasajja era doctor okubakolako era nakyo ennaku zino kiri abaami tubakolako procedure endala zonna era bangi bajja naddala balina obulayini buno tebabwagala bega abasajja bangi abali ku mulembe ne zino enkuubo za muno ezo zo tukolako bulungi nnyo naye pishort baddiya abaami bafe abalungi tetugikola wano ku Glamour Aesthetics tebagikubanja tebugimanja. Okay. Kakati doctor yogera ku service endala. Service endala tuna IV glutathione ezechupa zetuteekako wena noonyirira okuva gulu paka wansi. Tukola tummy reduction, tukola general body weight loss ndoza ka size okalenge. Nkulaba. Monjaro kyankoze. Ne bannaye mukwano kimanyi nti okugedde ddala. Monjaro kyankoze kyekyo Hadija we yasooka kujja na was very fat. Ga matama gali eriga buli kimu. I think it's 2 months now. I've chopped over like 20 plus kilos. Wow. Ate mnaye abantu baba baagala nnyo ne balaba doctor atunda ekintu ng'ekintu. Nga okifaanana. Yeah. So tulina very good effective Monjaro nga akolera ddala bulungi nnyo n'abagala okuluzinga weight mu specific targeted area. Nabo tulina obuyisa bwekiyita lipolysis injections, wood therapy, tulina n'ekyuma ki G5 kikuba amasavu mu buli part ne gameltinga ate ne gavaawo n'ogafuluma mu nsulo ne mu pupu. So a procedure tugiyita lipolysis injections esala oba ku mikono oba mu kiwato oba mu lubuto wonna we gali. Yeah, so n'ebirala bingi nnyo ddala. Akabina bat fillers mukimanyi abalina ebituli mu kabina nabyo tubijjamu abagala okwongera ku size abalina hip dips tulina fillers era nazo tubijjamu. Okay. N'ebintu ebirala bingi nnyo olw'obudde laser treatments biki bingi. Okay. Kakati doctor ku laser treatment we tugenda okutandikira next week. Usually program ene beera very short and precise. Twagala nnyo abakyala mutegeere. Ogambe nti nze bannayiwe nkwata ku ssente. Ndagenda wali kuwaka mwezi ku level 2. Abakyala basanyufu kubanga ovanga n'ofuna ekintu ky'osasulidde. Most of my clients are happy clients and it makes me proud. Yes. Okay. Kale abalungi abatulaba doctor atusomere ku namba y'essimu. Doctor abantu bambuzanye namba y'essimu. Enamba yange y'essimu eri 0774366307 077 oba 0 774 36 0 tusangibwa wano ku Akamwe Small Gayaza Road Chebando level 2. Okay. Era slogan yaffe eri nti Glamour Aesthetics Beauty with Confidence. Kubanga buli wobeera ng'olabika bulungi oba ogyewulira oba confident. Yes. Yeah. Okay. Abalungi abatulamu nagamba sibaagala banaye ngambagaliza mwebale kutulamu bale kusubscribing ambajukiza nti no procedures zino si z'abakyala bokka n'abaami. Omwami oli wa ddembe okujja jangu onyiririra omukyala. Abasajja munaye tebafaayo. Naawe omukyala bw'oba ojja wano kubiriza babiri. Yeah. Munyirire mulabike bulungi. Mwebale kutulamu bale kusubscribing. Hadija Kigozi. Assalamu alaikum.